Nze ku lwange nandibadde ndowooza tekyandibadde kibi bonna wa gavumenti wandibadde eyagala okuteeka amasasi naye ng'eteeseteeseewo okugeza kati mu Uganda bwemunaba nga temuli mu kifo bayiwa kasasiro olwo tugenda kukola tutya ate nga buli lunaku abantu balya. Nzijjukirako edda nga tukyali bavubuka ku mulembe gwa Amin baagandako mu kibuga omwo okufumbiramu emmere ey'ebisubi eyakasasiro ng'eyo okunyiga emiwumbo ng'afumba emmere ennyangu ng'ejja mu kibuga naye kati wakyali tteeka kiri nti buli muntu kyayagala kyafumba. Abalala bali eyo mu kalina bafumba nga basuula kasasiro mu koolaasi. N'olwekyo nze nandibadde nga nti gavumenti eveeyo eteeketeeke ekifo kuba obusobozi ebulina ne ssente ezirina eteeketeeke ekifo mu mbeera ennungi nga tutekiriraanye bantu. Atwala Seeta Baggala nga nkiikirira ne zooni eno eya Gongobe tugenza okulaba nga ate kasasiro naffe atuli bubi nga bannamukono newankubadde nga twasazeewo tuyambeko baganda baffe ab'e Kampala ne twagala tubeere tulaga ekizampu eri batuuze bannaffe ab'omu Gongobe tetulina kutandikira ku ffe okuyonja ekitundu kyaffe lwe tuyonja banneiba. N'olwekyo tusazeewo tukole bulungi bwansi nga Ssaabasajja Kabaka bwe yalagira kuyonja kitundu ky'Eggongobe ne Seeta yonna okutwaliza wamu. Twagala tubeere ekizampu ku bannala batuliraanye bamanye nti obuyonjo butandikira ku ffe waka, si kuyamba banneiba nga ate waka tetuneeyamba. Eno ploti ya muntu tetwagala kuddamu kulaba muntu yenna ayiwawo kasasiro n'abaleeta ekiro mu bukutiya tugenda teekawo omukuumi. Tetwagala kuddamu kulaba muntu ayiwa wano kasasiro mu kitundu kino. Kasasiro mu Buveera bamutwale ku bimotoka za D-West mu Goma division ng'oteekayo kasente okusinziira enfunayo weeri oyogera nabo ne bakusalirako. Tulina n'emmotoka ya kanso naye yitamu buli lwakuna. Kansala Mukono municipality nga nkiikirira omuluka gwe Seeta. Kakati ensonga ya kasasiro okumutuleetera e Mukono, ensonga oyo yeeraliikiriza abantu bangi nnyo, emitima gy'abeewanika. Naye kusinziira embeera nga bweri, nze ng'omukulembeze ndaba tetulina kweraliikiriza. KCCA etaddemu ebintu bingi, ewaddeyo okugaziya ettaka lyaffe, emodifyinze n'ekifo bulungi nnyo kuba jjo ndabaddeyo bulungi nnyo naye ndaba embeera nga bweri. Ekifo kiteddedde bulungi n'enkozesa ekyuseemu n'okusinga bwe twali tugikozesa. Nsaba bannamukono mugume, ebintu bigenda tambula bulungi kuba kati kasasiro bagenda mu modifyinga, amasannyalaze natuuseyo nago nga gatandise otambula gagenda ku site. Kati n'olwekyo ffe nga abakulembeze tulaba nga embeera egenda kubeera nnungi. Bagenda tugaziyiza ekifo, bagenda tugulira acres 30
okusinziira nga bwe tubadde kuba tubadde na acres 7 bagenda twongerako tuweze acres 3 tubeere nga tusobola okugaziya ekifo kyaffe bulungi nnyo kasasiro waffe agendemu okusinga ne bwabadde. Kansala Moses Bukenya nga ndi mutongole wa Ssaabasajja Kabaka era olunaku olwaleero sizze wano nga kansala wabula nzize wano ng'omutongole wa Ssaabasajja Kabaka. Olunaku luno lwampwebwa omwami w'omuluka mu nkola ya Buganda kyabuwangwa mu Buganda nnono nti tukola bulungi bwansi buli nkomero ya mwezi. Era olunaku luno lwampebwa mukama wange w'omuluka omwami Katumba Kenneth libeere lwa bulungi bwansi era nga ndi n'abaami abatongole ndi n'abaami ab'ebitongole byonna eby'obwakabaka bw'Abaganda eby'abavubuka mu ggombolola y'Eggoma ab'engeri ez'enjawulo bonna ne bakulembeze bannaye ku saidi ya local government wadde olwaleero era bakungu ba Ssaabasajja Kabaka. Ensonga lwaki ndi mu kifo kino olwa bulungi bwansi nsooka okutegeeza abatuuze mbeegaye ne ssekwegayira leero olunaku olwaleero olw'omukaaga nga 31 omwezi ogw'omunaana mbasaba mwoyo mulungi twagala tubeere balamu ffenna mbasaba ne ssekusaba yenna abadde bakola ensonga eno y'okuyiwa kasasiro wano okumufuula katikkolo wano kintu kikyamu mulekeraawo okuswana ebisaaniiko ekifo kino maka ga muntu lwakuba nti yafuna mu buzibu bumaliriza nnyumba ye naye kino si kifo kya kusuulamu biki. Era ekyamazima tumaze okukwataganya n'abasawo ensonga eno tukwataganyizza mu bulungi si mu bubi bekikwatako tusaane balandi roodi buli muntu atale obuvunanyiriza ku bapangisa be amanye abapangisa baalina. Era tubasaba olunaku lumu tugenda kujja wano ne kampuni ewandiika abantu okutwala ebisaaniiko bajjengamu kasente akatonoto landi roodi gwoba ofayo ku bapangisa b'okola ki b'olina mu makaago okusobola okutaasa bannaffe kubanga abantu bagenda kufa endwadde. Ekifo kino kirimu abantu bayitirivu nnyo naye basuulawo embwa mu Ggongobe wano emabega wa kyaki mu maaso ga St. Luke mu maaso gayo ekikuba ekyo ekikkirira wansi wano mu Ggongobe basuulawo embwa basuula ebyenda by'empuuta kivundu. Tubasaba ne ssekusaba mwenna abakwatibwako balandiodi mu Ggongobe wano mufeeyo eri abapangisa bammwe buli muntu atole obuvunanyizibwa okulaga abapangisa be basuulawo akasasiro buli muntu asobole okuba nakaki ne kasitiika nti da west egy'olunaku bwe ruti netwala ebisaaniko. Era nze neeyama ku saidi eri eya local government nja kukola nabo ndeete wano abadda west basobole okukola ki okubawandiika musobole okusasulanga akasente akatonotono batwale ebisaaniko tukume ekibuga kyaffe nga kiyonjo kubanga ne Ssaabasajja Kabaka ayagala abantu balamu. Nange ng'omutongole wa Ssaabasajja Kabaka olwaleero akulembeddemu omukolo guno ogw'olwaleero ogukoleddwa mu kibuga Seeta njagala bantu balamu wadde era mbeetaaga mu nsonga nnyingi nnyo njagala balamu saagala balwadde. Ate amazima wano abantu balwadde abantu bali bubi mu kifo kino mbakubiriza mutuyambe temuddamu kusuula bisaaniko mu kifo kino. Era tumaze okukwasa ab'ebyokwerinda ensonga eno n'abasawo omuntu gwe banakwate mu kifo kino ng'ayiwa kasasiro landi roodi nannyini ttaka lino naye waali wano omukyala ndi naye wano ajati naye munyiikavu nnyo olw'ensonga eno mu kifo kye yabulwabulwa ssente n'afunamu buzibu bumaliriza nnyumba ye naye teyateekawo ekifo bannange kyakuyiwamu kasasiro tubeegayiri. Twebaza Ssentobeezi wa Ismail ne KTV webali nebaza baganda bange aba KTV okubeerawo mwene ensonga nga tukola bulungi bwansi nga Ssaabasajja Kabaka bwatukuutira nti bulungi bwansi tandikira ku gwe kennyini atulaba ali eyo. It's all about mindset change. Olekawo takasasira afaanana bwatulokudde ebyokulya waneeno otunda nkoko ebintu bikyafu ogenda kulwaza abantu kitandikira ku gwe. Tolinda bakulembe tolinda kansala nakabyamire kujja kugamba tolinda mutongole. Sookera ddala empisa zaffe ng'abantu oyinza okubeera wano kati omulala najja n'alweta ekintu n'akisuula bufuzi ne collections abantu abakolekitinga kasasiro tebali prompt. Kasasiro akolebwa buli lunaku tosobola kugamba nti ate ojja kubanga n'ennaku z'omukola y'omugyawo kino ekibuga kati
kyetaaga bakasasiro nga buli lunaku bamuyoolawo kugenda okujja ku makya nga bamuyoddewo naye wano wabeerawo ennaku buli lunaku gundi kyebakola bajja lunaku gundi nga mumuyigirize kasasiro buli lwabeera omungi ennyo atandika okukola ki okutambula kati kasasiro kyetaaga babeere nga waliwo enkola ey'okumuyoola buli lunaku bafunirawo ne points ezimanyiddwa nti kasasiro wa wano tumusoboleza mu kitundu kiri edda municipality zalinga ne dustbins nga mwena musitula ebigundi byammwe dustbins zammwe ne musuula wali naye wano tetukirinaawo kati gwe n'otoola kasasiro n'ogamba kati nga wali we bamusololeza mu maaso g'abantu we bakolera bajja mu musolo n'ogamba kati awe kasasiro ekyo si kituufu ali mugaba togenda kukuba birogologo ngwemu namakula ngwemu ebirogologo ezikujwa obubwababwa